Waya zino tuzisanze ku kyalo b'Ekiina nga zisaliddwa. Layini y'amasannyalaze yasaliddwa yegajja Mityana okugatwala e Gomba ng'ekosezza abatuuze mu bitundu okuli Butayunja, Nawanjeri, Katoogo, b'Ekiina, Kitongo okutuuka e Gomba. Twafunye ekizibu waya z'amasannyalaze bukedde ku makya nga zabbiddwa. Wano wennyini Nawanjeri mu maaso ga Honorable Kalwanga. Tetumanyi kigendererwa ki ekyabaddewo naye nga bizinesi zonna zikoseddwa. Okuva wano eb'Ekiina okutuuka Kitongo yonna paka Gomba. Ati twategedde bakibagaseze kuba balabika bagasala kiro nga balinga babbi. Mu kiseera kino abeeno bali mu nzikiza. Amasimu gaavuddeko. Amasimu kwe tufunira ensimbi, kwe tukwasaganyiza n'abantu bafe abatali kumpi, kale kwe tukolera emirimu gyaffe ebiseera ebisinga. Kati beeraliikirivu nti abamenyi b'amateeka bandikozesa omukisa guno okubatigomya. Tusaba buyambi ekitundu kino bannange kirimu ababbi bayitirivu. Tetuna bwe tukuuma nsolo. Basaba bekikwatako babayambe. Ekitongole ky'amasannyalaze kijje kitutaase mangu embeera eri mu ggombolola y'e Butayunja. Ggombolola yonna kati eri mu kibululu. Kinajjukirwa nti UEDCL kati yali mu mitambo gy'amasannyalaze mu ggwanga oluvannyuma lwa kontrakiti ya umeme okuggwako. Tugezezzaako okunoonya aba UEDCL okunnyonnyola ku nsonga eno ne tulemererwa okubafuna.